ngenda kusaba ontambuliza akatambi kano katambuze toyina kyofiirwa tuli mu revolution buli muntu alina ekiwayi ky'omulimu kyakola kwata wokutte ng'osharinga omulanga otegeeza muno nti omukulu atuuse mutambuze information toyina woofiirwa obwenyi bw'ekitabo si wajjajjaawo esimu gy'olina gy'olinako obuvunaanyizibwa nekyakulwanyisa okugyako Museveni kozesa ekyokulwanyisa ng'osharinga vidiyo eno osobola okusharingako abantu 9 emwesigano okiteeka ku akawunti wa ku page yo abatalina access omugguukiriro ku page eno nga batafuta notification bajja kubagifuna bwe mmala basaba okusharinga vidiyo njira mumpite abantu bano njira mumpitire Janet Kembabazi abere ku vidiyo eno bawalaba okuli Patience Natasha ne Diana mukodomi we lwabwogo mumpite Dere Drinking General mumpitire Mafia Boss kisavuga Jerusalem Sare abereko ko mubampite babereko ko ngira mumpitire wano Kijambia Christopher Damulira Maria Mungu abereko video eno ngira mumpitire omukulembeza mu Robert Yakuna Center mabereko abasigadde bajja tusanga mukutusanga njala mumpitire abantu bonna abave Kasese boma yiti ova Kasese mubwaka wara kubaka bakabalolo nzururu ngoli mu kojo n'abantu babasangwe Kasese mbetanga ngoli mu diaspora n'abali kanga tema kigena maso ewamwe njala mugende mu mujje ku video gwembitira buli muntu yogo banti asibuka Kasese ajje ku video waliwo ekitambula kya mutipatagala balaga ku TV ku radio mumpita abantu be Kasese bajje kuno oba oli maje oba oli mu police oba oli mu prison oba oli mu diaspora oba oli luddawa nkosawo jengo liwe Kasese video eyali legenda kubeera mu nzimuko bwe mmala basaba kompitira abantu ngenda kuba akalangaka nkole ekigulalo gye mmala okukola ekigulalo tukisimbule video saagala kubalwisaawo kamala okuba akalango alright okusokera ddala antegeeza bannayuganda mwenna abali mu ggwanga lya South Africa nti obukulembeze obwa National Platform mu kiwayi ekya Cape Town bakutegeeza ngenda kuza omwezi 13 omwezi ogw'omwenda loza lunaku lwenca bwe baserabidde mu kibuga kibayita Engokobo Town wajja kubeera okusonda ensimbi ez'okuddukanya kampeni z'omukulembeze omwaka 2025-2026 bakugambye obala nnyo okuba nti ofaayo okuzimba eggwanga Uganda ng'osonda ensimbi kale mwena abantu abali mu Cape Town mugende mu kabuga ke bayita Engokobo Town musobola okuba nga musonda ensimbi ez'okutambuza kampeni mbategeezezza nti mugende mu bungi ng'oyagala kumanya ebisingawo ojja kutegeeza ojja kukubira abantu bano wammanga kuliko provisional coordinator Mr. Mutyaba Moses kuliko provisional mobilizer Mr. Isma Coach ali ku simu eyo mu ngalo 0680909068 oba ojja kukubira Engokobo Town coordinator Mr. Mukibi ku simu eyo mu ngalo 0780385229 bojja okutegeera ki ekigenda maaso mu ggwanga lya South Africa kale mubeereyo mbungi nnyo mu kusonda sente ez'okutambuza kampeyini z'omwaka guno kubanga obweyagala batoyagala tugenda mu protest vote twagala kujjako nakyemalira nnyanja esofeeri mu ngeri yonna esoboka mwena abantu be South Africa mubeereyo mbungi alright okusookera ddala njagala okubikira bannayuganda mwena mu nsi yonna n'abali mu Uganda batanategeera olunaku lwaleero tuviiriddwako mwannyinaffe ow'enkyukakyuka mwannyinaffe bamuyita Nakyanzi Latifa afuddeko olunaku lwaleero omukyawo nabadde musanyusa ng'atera okujja ku kitebe nayimbiramu abakulembeze bonna banayimbiramu ne pulezidenti bambi lwaleero mukama amujjuludde so ng'ate ennaku ntono nnyo ali ku kitebe yono mwannyinaffe bambi omukama amuwumuza mirembe bamuyita Nakyanzi Latifa mukama amujjuludde ekimusse kyonna tetunnakimanya ekimujjewo kyonna tetunnakimanya nenga yo mwannyinaffe Nakyanzi Latifa oba Fatia omugo bayita Fatia mukama amujjuludde olwaleero mu ngeri eriko ebibuuzo ebyetaaga okumala okutunulamu yono wano mu ngeri eriko ebibuuzo ebyetaaga okumala okutunulamu mu bungi nnyo naye ffenna enjawulo ya budde bambi mukama amututte kano ke kamu ku bufaananyi ku video
yoyo mwanyinaffe Nakyanzi Fatia alla gwajjuridde olwaliro mu nfa etannategeerekeka naye simanyi lwaki abakulembeze mutwala obuyinza mu ngalo okuba nti mwamulowooza musobola okubeera nga mulimu kutta baana babannammwe. Famire y'omugenzi abooluganda ko na mikwano saako n'abaana be kitalo nnyo ffenna lyekkuba enjawulo ya budde naye neenyigidde mu kutta omukyalo ono mu ngeri yonna gye sina konfaminga naye nga ye afudde. Sijja kusala bigambo oba sijja kwogera mawulire ge sinaako bukakafu naye nga ye akoze eki afudde. Mukama amujjuludde ffenna lyekkubo kamubaddize wano mu katambi mumunabe kubanga abasinga obungi mubadde mulaba ku bukikirwa byoyo. Malino mujjamu wano malino mujjamu tugende mu maaso ne program. Alright. Kansokera ekigulalogi andyoke neebaza Abongereza. Enaku z'omwezi 12 ez'akonka ku mwezi ogw'omwenda omwaka 2025 mu kigulalogi kya Njala kiweereza bannayuganda mwenna buli omu gy'osinzira okulaba akatambi kano mu Mamboka, Maserengeta, mu bukiikaddyo, Masekkati ne mu bukiika kono kansuwenti muli bulungi. Ekigulalogi kya Njala kibaweereza nga njagala buli muntu yenna okikuguke muntu ng'okiwulire bulungi nnyo. Njagala ekigulalogi kya leero kikuguke bulungi nnyo mu bwongo otegere bulungi nnyo. Ekigulalogi kya leero ngenda kibategeeza nkijje mu njogera egamba mu lufumo olugamba nti atakulekera wattu nawe tomulekera ennyanja ekuttoomera. Mwenna abakubi b'eddubi aba abawuzi n'abalunnyanja abeera ku nnyanja. Ebiseera ebisinga omuntu bwagwa mu mazzi nga tamanyi kuwuga ebiseera ebisinga abbira emirundi gibanga 3 ng'ayaayaana naye mu kuyaayaana okuba wattu amira amazzi mu kumira amazzi okwo aba alwana okufuna ekintu kyonna kyeyekwatako asobole okutaasa obulamu bwe. Kati mu mazzi ago g'aba amira naye aba ayaayaana naye ng'ennyanja yeesazeewo egenda kuba emumira. We wava enjogera egamba nti atakulekera wattu nawe tomulekera ennyanja ekutta omira. Mu njogera eyo katutandikira ekigulalogi kya leero. Munnayuganda yonna gy'oli mu kitundu kyonna eky'eggwanga nga Museveni yakajja mu buyinza mu 1986 mwenna gye muli mwali basajja n'abakazi bagagga era ng'ensimbi zibayitaba nga ku byalo kwe tukulidde kuliko be twayitanga engagga nga famire engagga nnyo nga kuliko abantu ku byalo nga bo ensimbi zibayitaba. Naye Kawenkene Kijambiya omutemu eyajja okusanyawo eggwanga mu byobufuzi mu byenfuna n'okukyankanya buli kimu Nyande Soferiti baabulwa wattu yakola omulimu gw'amaanyi nnyo okwavuwaza bannayuganda. Muganda wange njala kubuuza olwaliro ngirakoze omwezi 12 mwezi ogw'omwezi mwaka 2025 bagagga kyaba kyali ku kyalo kyo bw'omanyi nti ono mugagga njagala ombuulireyo famire ki z'omanyi ezaali ez'abagagga binyonkondo abatonye mooli ezikyaliwo abaana baabwe wattu bali luddawa bazzukulu bali luddawa g'amataka gaabwe gali luddawa ebyobugagga byo biri luddawa soogera mu Buganda wokka enjogera mu Uganda yonna obutuukiddwa olunaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omwenda omwaka 2025 bali luddawa. Njagala ku myaka gyo gy'olina otunde ku kyalo kyammwe mu ggombola yammwe mu luka gwammwe ku kyalo kyammwe ku disitulikiti yammwe abagagga abaali mu Uganda mu bitundu byonna bali luddawa
tebaliwo kubanga yali nteekateeka ya Nyande Sofe ne banne okwavuwaza bannayuganda obalekanga baajivu mponga byoya bo ne beegaggawaza. Bwe mmala okubuuza ekibuuzo kiri era njala kubuuza essaawa zino abagagga abali ku byalo byammwe bwe baani? Bazeddi ensimbi bazigyewa? Bamanerenda abajjudde mu bitundu byammwe ensimbi bazigyewa? Bo bakola wammwe gye mutakola. Bakola wammwe gye mutakola. Njala kubuuza abagagga abazze ku byalo byammwe mu magombola gammwe mu disitulikiti zammwe ku kyalo okulidde bo ensimbi bazigye ludda wa? Njala kugamba bonna abo sente za muwa musolo. Sente za muwa musolo. Nyongera okujjukiza Bannayuganda buli sente ekuli mu nsawo oba emuli ku kittavu kyo mu banka nti sente eyo kasita ojja n'ogikozesa ekintu kuba kuliko omusolo. Omusolo ogwo abasajja bo beeyagalira ne bavuga emmotoka ez'ebbeeyi, ne bazimba hoteri ez'ebbeeyi, ne bazimba supermarket ez'ebbeeyi, ne bazimba petrol station, ne bazimba international schools, ne bazimba zi B&B apartments, ne bazimba zi shopping malls, ne bavuga emmotoka empya kapyata, ne bazimba ennyumba kwokomya amaaso, ne bazimba amabaala ag'ebbeeyi. Kuno ne bassaako ezifisseewo oziwa abawozi b'ensimbi ate okutwala ebintu byammwe. Mukiggula luggi kyaleero atakulekera naawe tomulekera ennyanja ekottoomera. Muganda wange njala kubuuza sente zo zonna mmaze okkubula gye ziraga ogenda sigala otya mu nsi nga tosobola kweyamba? Abaana bo bagenda kweyamba batya? Bazzukulu bagenda kweyamba batya? Bannayuganda mwenna okuva ku gyetandikira egyekoma tewakyali munnayuganda alina kintu kiki ekyabwebandi, ebintu byonna babituggyeko. Kitegeeza bannannyini bintu bye bamanyi. Tugenda mu protest vote. Bwe tuba tugenda mu protest vote kansooke njikusemese mu kiggula luggi kyaleero ndyoke nkuwe ekyokukola naawe okitegeere bulungi nnyo. Kansooke nkuwe omusomo guno ogutegeere mu kiggula luggi kyaleero ngenda okyongerako ng'otegedde. Ompuliriza bulungi nnyo. Bwe bakubuuza nti protest vote kiki, bakubuuza nti okwekalakaasa kweko ki mu kulonda, kwe kuno wammanga. A protest vote is to protest against corruption over corrupt leaders, corruption, abuses of public offices, unemployment, tribalism, nepotism, illegal arrest, bribery, police brutality, vote rigging, land grabbing, court injustice, poor health services, poor education system, and unemployment. Ekibayita protest vote. Temogeza ne muteka interest over focus nti protest vote yakoma kutekinga kalulu kalimbo kakuuma okalondo. No. Protest vote eina basis oba musingi kwe tutandikira. Kakikuddire. Bwe bakubuuza nti protest vote kiki, bagambe nti tugenda kulonda okuwakanya ebina bivudde mu kulonda wabula nga tulina omusingi kwe twekalakaasiza ogw'okukyusa gavumenti olw'ensonga nti ebintu bino wammanga byafa bye biwa. Tugenda okwekalakaasa olw'abasajja abakulembeze abali b'enguzi. Tugenda okwekalakaasa olw'obuli bw'enguzi. Tugenda okwekalakaasa abasajja obutawa kitiibwa ofiisi za gavumenti. Tugenda okwekalakaasa olw'Abannayuganda obutaba na mirimu. Tugenda okwekalakaasa obusosoze mu mawanga, mu madiini. Tugenda okwekalakaasa ku kukwatibwa okutali mateeka. Tugenda okwekalakaasa okuwa ekyoja myoyo. Tugenda kwekalakaasa olwa poliisi okutulugunya. Tugenda okwekalakaasa olw'obubbi bw'obululu. Tugenda okwekalakaasa olw'okubba ettaka ly'abantu. Tugenda okwekalakaasa nga ne kooti gye twandisuubidde amazima kooti zaafuuka z'abafere obuyinza obuyisa mu ddinisa ne bwabala. Tugenda okwekalakaasa olw'ebyobulamu ebifu. Tugenda okwekalakaasa olw'ebyenjigiriza ebyavunda ekyo tuyita protest vote. Buli agenda okwekalakaasa yenna under protest vote beera ne cause kubanga bino bibeesingako okwekalakaasako. Tetulina democracy. There is no freedom of speech in Uganda. Bwe mmala okitegeera kati kanfundikira ekiggula luggi kyaleero. Mu kiggula luggi kyaleero eyabadde ennapaalo mwabirabye bulungi nnyo.
eyavuddeko revolution eno watyo teyabadde munnabyabufuzi yabadde mwana kitawe bwe yasindika ku ssomero okwasaganya ebitabo wabula agenda okulanga ensi buli mba mufudde mmomboze nga tasobola kwogera ko ye kansitula eddoboozi bannange banampulira ko Ssenkaggale abadde afutubadde ku ggwanga eryo social media mugijjeeko nze ndagidde kasita baamugenda social media bagijjeko ng'omwana ayogedde we waavudde akabasa nakati olwaleero teri amanyi abadde president wajaali muganda wange ebigambo tubyogedde tubawadde information eva ebuziizi eva ebuziba eneetuukawo ne gye balese naye ebikolwa tugenda bikola dde mu kiggula lugikyaleero ebikolwa tugenda bikola dde mu kiggula lugikyaleero kigenda kubeera kiwanvumu lwaki abasajja bano kubagaggawalirira bagejja ebisakkiro nga kalooli bali ku ssente zaffe hoteli zaabwe ziri muzimanyi muzooke bino ze mbyogera supermarket zaabwe ziri muzooke bino ze mbyogera petrol station zammwe zimanyi tekukyali petrol station zabannansi muzooke teri agenda bagambako international schools zonna zizimbiddwa first family okyokukola mukimanyi byandi bya apartments muzirumbe shopping malls, expensive cars, mansions, luxurious bars, bamanirenda bali mubakoleko kubanga atakulekera tomulekera nawe nyanje ekutomera. Bali banatandika okufiirwa business zaabwe nga mazo ba profile nga tebagenda kuddamu bamanyira akamanyiro kasusi ekyabadde Nepal mwakitegedde njala bategeza ladies and gentlemen. Toyina kyofiro kubanga mu Uganda toyina mu kyoda buli kimu bakikujjako bakujjako obulamu bakujjako future bakujjako buli kimu oba olwanirira ki lwanirira ozze ssente ze z'omuwoomusolo tukooye injustice mu Uganda obudde bwebo kyekigula lugikyaleero njala tutandika video eyatuleese. Mu video eyatuleese gye tugenda okukwata empola. Ekyavuddeko ensasage yonna e Nepal temwabaddemu politician. No, let nobody lie to you that the revolution which took place in Nepal was led by a politician. Nowhere. The revolution was started by a mere student who stood alone and aired out a very encouraging speech to the campus. When the president of that country had that information, he instructed the government officials to switch off social media. The moment he ordered to switch off the social media, then the revolution started from there. There wasn't any kind of politician. If you want to prove me, or if you want to prove my information, even the so-called opposition figures in Nepal, they vanished away. Nobody knows where they are. Kino kiddam. Tewali yaleese revolution ya Nepal nti munnabyabufuzi nedda. Yabadde mwana wa ssomero eyabadde ayogera speech nga abantu bonna batidde. Omukulembeze bwe yawulidde speech n'abaga mugyeeko social media olwagigyeeko bakoleza kabiri nti nga bitandika. Speech yawadde yavuddeko obuzibu. Naye temwabadde munnabyabufuzi yenna. Njagala kugamba nti n'abooludda aluvuganya mbuzibu ya opposition bonna badduse mu ggwanga tebaliimu kubanga babadde balya ne president aliko nga bali ne government eriko. Yeno speech. Corruption has
omwana yagambye bajjajjaffe abaafedda bagenda tumenya ng'ensi tugirese bagitunde bajja tulenya paka kuwulira bubi n'abaga bavubuka banne musituke tulwalirize eggwanga lyaffe eryabadde speech ekyavudde mu speech mwakirabye bwe mwakirabye emu temwabitegedde bino bimu ku byo kambibalageko wano katono nnyo kuba budde tulina butono nyongero bibalaga kati nno ono ye Janet Kembabazi ono ye Janet Kembabazi Janet Kembabazi owa Nepal bamuguddeko kiyiifuyiifu yabadde ayagala kuwaayo miliyoni emu ya dola abaana bamusonye mugamba byayanga twale mana bamugambye byayanga twale mana twagala buyinza kyebakoze Janet Kembabazi ulira kyebakoze Janet Kembabazi wuno ye yaluguddemu yabadde Janet Kembabazi bamugambye tukyagenda mu maaso abaminisita kamba wakasemba yo tugende maaso kati kiri kye nabagambye kinabasomeseza ku lunaku olwokusatu n'olunaku olwokubiri nabagambye amagye ne poliisi bageza nnyo okukangakanga bakuba live breaks oba basindika siino okubatiisa abantu babasaze babajja kusalawo kino kye nabagambye bwemba mmaze okulaba ebintu ebyo mpozi zira kambaze nyine nakana akasembayo
nakano mukalabe. Our minister, water. Right, obudde tulina butono. Buno bwe bubaka bwange. Nkoze video kuva ku Sunday, Sunday, Monday, Wednesday, Lwakutaano ne Friday olwaleero. Wabula njala okubaza nnyo abantu abatandise okupikinga information gy'enfulumya n'okukola ebikolo bye tubagamba okukola mwe bali nnyo bali ne country wide mwe bali nnyo. Okusookera njala okubaza abantu b'embaale mwe bali nnyo okutandika okuba nga muri resistant kati. Njagala kubaza abantu bebusoga kodeyo muna mwebale kukola resistant mukyagala abantu kumanya kati. Njagala kubaza abantu bebusiika Luweero abakutte drone mugigobe emisine mujjamu abantu bamwe omune musigaza nabagambye nti abantu ababawamba bamala bakola bikolo bikyamu tebiri mateeka kati kankunyonyola olwaleero. Under the dictatorial regime nga mulimu ne mafia system ndomo mulimu ebintu bibiri. Wabula kyebayita executive order Museveni zaawa okukwata okutemula n'okukola wabula waliwo bayindividio abeera mu system nga bo bakola nga ne Museveni tategedde nti bakoze ebikolwa ebyo. Museveni alina ebikolwa byakola ng'omuntu naye eriyo abantu ba minisita ba MOP nga bali mu system abali mu byokwerinda nga bakozesa self interest zaabwe okuteekawo ebikolwa ebitiisa abantu okuba abantu kumataka okuwamba abantu okubatta n'okubateeka mu safe house zitamanyikiddwako abantu abo gye bali kati ebikolwa ebimu by'okuwamba babikola nga n'ennyando tamanyi kyova olaba quote me right kyova olaba nti bawamba comrade yenna. Poliisi esooka kwemagaza ng'embwa ensibe ku ggaali n'eggaali tetumanyi gye bamututte. Thereafter bwe mumala okuleekaana ennyo gavumenti bwe mumala okuleekaana ennyo Nyando n'abuuza omuntu gwe bagaa nti mwamuwambye ali ludda wa ne baleka bava ne bagamba tebamusudde ku poliisi egindi oba muhozi n'amugamba nti muyina mu basement after so singa temuvaayo okwogera kiba kitegeeza nti eri abantu abakola ebintu byabwe nga ne Nyando olumu tabimanyiiko ndowooza mufunye ansa kankiddemu. Eri abantu mu gavumenti nga balina obuyinza obwabwe nga bakola ebikolobero nga kkooti tekimanyiiko poliisi tekimanyiiko amagye tegakimanyiiko wabula nga bikola okuumira gavumenti yaabwe mu buyinza kubanga nabo babbi kati bakola ebikolobero bwe muteeka ennyisira okubateeka ku pressure lwebaga nti guntu amusudde ku poliisi gundi bamututtemu ali gundi bamututtemu kubanga muba mumaze omubasesemya kyembagambye nti mutegeere system wetambula nje basomesa mpaka kuwulira bubi kati mu nkola eyo kamala okujja mu butambi buno obwe Nepal saagala abumbuuza butambi bwe Nepal kamala obujjamu kati mu nkola eyo nabalaze obutambi bubiri era n'emisana mbulaze ka video kenkoze nga abasajja n'abakazi mu bitundu by'Obusoga saako n'ababadde Luweero bo baakoze resistance kye nabagambye bano badde Busoga bo bali nnyo balire ddala. Abadde Busoga kati bano badde Busiika bano
kuwamba meya w'Ebusiika. Abasajja bagidde mu drone abantu ne beekalakaasa ne beekolamu omulimu. Era omwaddusi omulala bamukutte abantu baagala mugajambula. Abantu b'Ebusiika eno eruweero beekozeemu omulimu. Babalemesezza okutwala meeya. Wuuyo bamulinnyisa. Wuuyo bamutwala. Mwabalide kati wano wali okulera kukombeso one. Ladies and gentlemen, buli kyalo kyonna mu Uganda mutandika okugula firimbi. Wamulira omuntu ng'afuye effirimbi mutambulire effirimbi owuli ati bakusazeko fuwa firimbi bantu bajja bataasa drone muzooke bemukwatidde mu banyige n'abagambye kasita munanyiga y'abantu basatu eggwanga lyonna lijja kudda ku factory seteri muntu agenda kuddamu kuwamba wadde okukola ekintu kyonna nkiddamu oli wa Mambuka oli wa Maserengeta oli wa Mbukiikaddi oli wa Mbukiikakkono buli omugula firimbi ya nusu 15,200 bw'owulira nti bakuzinzeko fuwa firimbi bano bakusange bakomrede ne mulekera okutambula sekinoomu oba nga oli wankyukakyuka mbasaba kati ssaawa yakusiba mutima yakusiba lo abasajja bayidde ngenda babuli ekibadde mu meeting wiiki eno musharinge video ngenda babulira ekiriyo kitokota sikisaanikire ekigambo ky'okuwamba kidnap kireetedde Nyando Esoferi akatyabaga ekigambo kya kidnap kireetedde muzeeyi kireetedde Nyando Esoferi akatyabaga ngenda bagamba buli mwagula effirimbi ya 2,000 ku 3,000 temutambula omuli mulekera okuddamu okutambula omuntu yenna aleeta omanyanga simanyi drone simanyi biki emotoka zitaliko namba plate muzooke zikikola mu bumenyi bw'amateeka demunattayo abantu aba ne mokya drone 2 teri agenda kuddamu kukola kintu ekyo kibagambye ekyo nakyo nkimaze bwe kimala tuddawa mpuliriza bulungi. Ezo video z'Ebusiika ne Busoga nazo kanzijjemu wano. Nono omuvubuka w'e Napaalo naye kamujjemu kubanga jalinga space wano tugenda otandika information nga maze obbawa information yonna nga bweri. Ngenda tandika information nga zabbawa information nga bweri. Kati diversion izo naze mulaba kale tezigenda maaso ziri state funded gwe comrade na blogger wa national platform nawe ayagala enkyukakyuka ngenda kusaba toddamu okutambuza kintu kyonna kiyitibwa fight oba street fight oba wrangles between the two state agents maybe 2, 3, 4, 5 nga mukimanyi nti omuntu akolera NRM oba muyimbi oba muwandiisi oba mutontomi oba celebrities nga bakulyetinze chaos ezo zonna diversion attestants nyongera bajjukiza nti kambazeyo katone emabega tubadde tuli mu protest vote nga bateekawo bi diversion musimanyo ne yakutoli simanyo ne yalepinzani simebi kibiki ekulwana kuli oko nabagamba omuntu go bayita Lwasa ne banakwata embizi mu paaka empya Besaratu Lwasa temumuwa mayinja temumuwa mudde Lwasa olumwagenda kuleeta ente nga ajebirise angayagala mawulire omuntu go bayita Bajjo omuntu go bayita Abitex wona tembawa budde ne Gashumba bonna ba state mafias mbagambe Lwasa olumwajja kujjanga akutte ente bamuteeke mawulire yakutte ente kubanga baagala diversion. Abaana bali ku TikTok bonna abakola stunts mubaleke basoose kuteekawo mbaga y'omuvubuka embaga ne floppinga bagimye airplay abaana bagisize ne basindika ono muliwo ebikola by'ekasenge nagezaako kuvuma Kyagulanyi n'avuma president almost which number ne mumuma airplay n'afa baade balina okusetingawo ekiboozi mbo balwanyire kamiliyoni oba bayenoonya ekyo tekiriyo tebalina go banoonya ezo stanti zabo ziri state funded Christopher Damole yazisasula era script bagitambulyako bulungi kyobola nti eryo n'abeeyita ab'enkyukakyuka nga badde batandika be basindikiriza emboozi eyo bakuba n'amasimu ku gurawundi mbagambe n'abeeyita ab'enkyukakyuka abamu nga bali mu diaspora badde batambuza emboozi eyo yabadde state funded Christopher Damole yazasudde ssente ezo
olwototo mudda mu buddu amakulu muleke nkibagambye mubaleke kubanga bonna olwali byejje bulungi mbira bulungi nnyo kati mba muyomba ki mba mufaaki temuddamu kuwa kintu kyonna makulu mufokasinge ku struggle na buli kimu. One, Museveni yabadde alina oteekawo diversion the stance says one ekigambo okuwamba abantu kyagenze ku international level. International media stations zonna zakidiscuss nze ko nezikyogerako n'okwekalakasa kwabadde mu America bannayuganda beekalakasiza be Boston olwalero Bungereza beekalakasiza n'enseda zigenda kwekalakasa lwa kidnapping. So ekigambo kyabasuseeko yensonga lwaki bakutte Comrade Nubian bamale bamutana muzaye we bali bakosa bali bagambye mutuba tukola preventive arrest nga tetwagala procession yona bazokola bagenda kola procession no yabazitoweredde gobadde bazaako ali mulya nyama kubanga ndabasomeseza ne bagamba nti Nyande Yosoferi ne mutabani we ne Salimo Sale na Anita Amongi badde basaze wonti buli member parliament yenna ali mu Kampala bagenda mukwata lebeko wandisa nezija ne information bulungi nnyo ne basooka ne baddamu ebbali ne basooka ne baki neti kibagala nti nga tebagenda kola kitibagenda bakwata basobola bakwata era nyongero bajjukiza nti buli member parliament yenna nakusabye ogendo worship powers of atone ozuolo yawo ne family yo nti singa bakulya over basobola okunominatinga ekyo muteeka kikkirizibwa ekyo mberenga mukimanyi kubanga emission yaabwe ba RDC zibonna bali mu motion yokola ki eyokuba nti bakola omulimu ogw'okuwamba bannayuganda n'abankyukakyuka okukola mu nsi okukola mu biki baagala kati awo nvuddewo kati formation eno ngigasse ntya kale kansooke nteekewo kano muyinza okuba temukategedde. Alright. Kati waliwo kyetuyita revolution political shift. Waliwo kyetuyita revolution political shift. Ng'ebyobufuzi bitandise okukyuka ku speed ya yiriri bitya. N'ensi ze mwasuubira ati zirimu demokrasiya bannansi batandise oku-engaginga oba okuyingira mu byobufuzi nga bebakwatako direct. One, ekiri mu Asia kitokota kisi kisaanikire. Revolution eri mu Asia etambula. Eri mu Africa ejja, eri mu Africa egoba ba colonialists abafuzi b'amatwale. Eri mu Asia ejjawo ba dictators abadde basigaddewo mpola mpola. Mu Europe etandise. Mu Europe yo eri political eri economic. Oba eri economic mu Europe kati kanso kanchibanyira mu kitegeera. Najjawa ne mbagamba without Africa the rest of the world can't manage to stay fit economically. Najja ne mbaganga Africa continent teriiko etundutundu ly'ensi lyonna erisigadde tesobola kusigalawo nga liyimiridde mbyenfuna ekyo mwakiwakanyamu temwakitegeera. Nkiddamu nabagamba Africa weetali ensi yonna tesobola kubeerawo. Kati omuzungu alina okukosa buli ekyetaagisa to divide Africa okufuna mineral resources okuyimirizawo ekonomi zaabwe. Wetwogerera olwali West Africa, France egenda eruuzinga territory zaayo. Nabasomeseza ekigambo kino ku Friday ku Lwokusatu ne bagamba nti Bungereza ne America bayinza obutakkiriza revolution happening mu Uganda okufiirwa territory zaayo ezeya colonizinga kubanga Bungereza ya America. Ensonga lwaki France kati political economically bali basafaringa kubanga ensi ze badde indirect tax neje badde efuna uranium ensi zonna waliyo revolution ensi nezigoba France nezigoba. Wetwogerera lwaliro France mu wiki baga mu wiki 7 mu mwezi gumu France eyinza ogenda mu kizikiza nga tekyalina masannyalaze nga n'ensimbi zigiweddeko lwaki ensi gye yali ejja uranium oba ensi zeyali ejjamu uranium zeyali ejjamu indirect tax omusolo nga bafuna sente enkalu musolo ensi zaagwa Bufalansa. Kati wetwogerera wiiki eno yonna mu Bufalansa waliyo massive demonstration eziri deadly olw'ensonga essaayo na Bufalansa ebitundu bisinga biyinza okuvaako biyinza okuvagera mu kizikiza olw'ensonga nti
mineral resources bali bafuna mu Africa tezikyasobola kuyingirayo ensi zaaganye kati njala nkuweko akatambi kano kawulize bulungi nnyo tuva tulyoke tugende. The collapse of France is now unfolding on a large scale, with events escalating quickly. After the French Prime Minister lost a vote of no confidence, massive protests erupted across the country on September 10th. Demonstrations have spread all over France, and the government appears to be crumbling under the weight of political instability. This situation is drawing comparisons to Nepal, where governments often face turmoil when they fail to meet public expectations. Before being ousted, the Prime Minister himself warned that removing him would not solve the deeper issues France faces. He suggested that the nation's struggles go beyond leadership and are tied to the way resources have been managed. Reports now reveal that France relied heavily on African resources, particularly from the Sahel states, instead of building sustainable development from within. Uranium from Niger played a crucial role in powering Paris, keeping the city's lights on while draining Africa's natural wealth. With France now expelled from much of Africa, the consequences are becoming dire. Reports claim Paris has only a few days before electricity shortages hit, as the steady flow of uranium has been cut off. Without this lifeline, the nation faces the risk of widespread blackouts and further economic collapse. The once strong French state now appears vulnerable, and many believe this is just the beginning of a much larger breakdown. Mukiwulidde ekintu ekyo. Kati ne Bungereza n'abasomeseza ne bagamba nti Bungereza batandise okumonitalinga social media platforms, batandise okumonitalinga ebigenda maaso mu Uganda politically nga bala revolution ejja. Ne bagamba nti singa revolution mu Uganda yapeninga Bungereza ejja kuba tekyalina bargaining power ku Uganda. Olw'ensonga revolution ebeeresi bakulembeze bapya nga tebeetaaga kumanya bagenda kukozesa natural resources zaabwe n'abantu balina mu nsi okukulaakulanya ensi yaabwe nga bwe kiri mu Burkina Faso. Ati Bungereza emonitalinga situation kubanga the moment Bungereza eruzinga Uganda kiba kitegeeza Bungereza etandise okuvirwako ebintu byaso nga ate Bungereza efuna ky'amaanyi nnyo mu Uganda. Kati Nyanda Sofera aliko pressure gy'atamanyiiko wagenda gicontrollinga. Kati kangende ku information gye bataabawadde kavudde kwanjula katandise. Tubadde mu kateni y'amawulire katugenze ku reality information eriyo. Obutongole video etandise. Aganafa bagasalire essubi. Aganafa bagasalire essubi gatya. Nti wattu bw'obanga owanisa mabiddego owagasimidde ekinnya n'ogabikka ne gengera. Tosobola kumanya nti gayinza obutammuka ne gafiira mu lyato. Naye era ogasalire essubi ogasobola. Ne gavumenti ya Nyanda Sofera naye bwete bweri. Essaawa yonna nabagambye teri gavumenti mu nsi yonna nga ya dictator esukka myaka 4. Bwebanga erwanye nnyo yeeyongeramu omwaka ogwo era tegusukka. Kati kyekizibu Nyanda kyalimu. Wabula Nyandwe alina ebizibu. Ne bwe yazze nga yeekubye amataffaali g'ekajjansi nabagambye bagabadde medicine saagala kumanya. Naye nababulidde Nyandwe yaani. Nyandwe is a political player. Politician can change any time according to the political formation eba eriwo ne trend eriwo. Nyandwe asobola okwekolako diversion. Asobola okwekolako stand ng'ayagala public sympathy or public attention. Oyo make-up gwe yeekubye byamanyi bamwekubidde ludda wa I'm less concerned kuba sinze ebizibu byalina tebinkwatako babizibu bye. Kati ekizibu kiri ludda ekizibu kikino wano. Mafia boss Salimo Sale Mumamboka is a big problem to that country. Direct drinking in general is a big problem to that country. Mafias within the system, they are becoming more problematic in that country. Mafia boss Salimo Sale ensaji itayiye. Mutabani we didigi alotambu ali president kati afuse ekizibu lwaki. Eno wiiki bali mente okuyita meeting 3. Omuli ya family, omuli eyabazirwanako abavamu n'abaliwo, omuli neya executive meeting ezi 3. So faka mbabire ku ya family bwe yabadde muwulire bulungi nnyo. Meeting was yatudde baasose ne bayita Maama Mbabazi. Maama Mbabazi yabagambye mubanyi nti I think time is up. We should hand back the power to the people. We stay here in peace. Me, I myself and my family,
we can't go. We can't go in exile. Because the people whom we are luring right now, they have scattered all over the world. The people whom we are luring right now, they are scattered all over the world. I myself, I have tasted the bitterness of Ugandans when I was in UK. Ugandans demonstrated at the hospital where I was getting treatment. They continued, they come to the hotel where I was sleeping, they demonstrated. It forced me to leave UK with immediate effect. That is UK. But Ugandans, they have scattered all over the world. I think we should handle this situation before it gets out of our hands. Kamba dio. Amama babazi abagambi. Ntinze ndaba kyekisera tuweyo obuyinza. Tusevingeko ebitono bye tulina. Olw'ensonga tuludde mu buyinza. Bannayuganda batulinako obukyayi, batulinako obusungu. Ate bannayuganda bagenze okwetoola ensi yonna gye bagenze kati gye bali. Nze kama kwogera nabalozaako lwe nali mu ggwanga lya Bungereza ngenda okufuna obujjanjabi. Bannumba ku ddwaliro ne bandagako omutima. Ne bannumba ku wooteri ne beekalakaasa. Nabulwako wenywa amazzi ng'ate nali nina ebinnuma. Kati bwe mbanga nze bannemesa obulamu. Kati ate mmwe oba ffenna tugenda kubeera tutya. Oyo bamuyita Amaama Mbabazi nga bw'abagamba. Mumpulidde bulungi? Oyo Amaama Mbabazi nga bw'abagamba. Yabigambye Museveni openly. Kati wulira ekiddako. Nezileta lambara shababa sadada babala sasasada oyo muka omusezi lwaboko. Patience n'abagamba tulina ebizibu bitumala mwe tembeera mu public nfunako chance mu church gye mbeera ne gye nfuna private meeting abantu batukyawa abantu tebatwagala tukkirize nti obuyinza tubuddize bannansi kubanga tetukyasobola genda ki tetukyasobola kudduka genda mu buwaŋŋangusi abantu batulinako obusungu bungi ebikolobero bingi bikoleddwa n'abuuza kitaawe ebikolobero byonna byebatuvunaana gw'obikoze Nyandwe ng'akanula amaaso n'agazoola ati Nyandwe ng'akanula amaaso ng'akolese bw'ati omutwe nga Janet aliwo naye akotese omutwe n'amubuuza okakasa ebikolobero byonna bikoleddwako bannayuganda ebimu gw'obikoze nga Nyandwe tasobola kudda ompulya bulungi nnyo wabula ng'akimanyi nti obudde buweddeyo. Patience n'abagamba ndowooza kyekiseera tuweeyo obuyinza tuteese ne bannayuganda batusonyiwe obuyinza si bwangu bwakkuuma tusobole okusevinga famire zaffe n'abaana batumanyi endya n'ensula buli kimu batumanyi nemmwe temukimanyi nti abantu baatukyawa ne befubadde nabo okuva ebbanga eddene nabo baatukyawa ko Nyandwe baluwa baatukyawa n'amugamba abantu bonna be wali owaddeko emirimu gavumenti n'omala n'ogibajjako okyasobola okwogera nabo. Nyandwe n'asirika nabo baatukyawa n'amugamba olaba ne Uncle Sam okuteesa guwajja mu gavumenti ne takyatwagala tasaasobola kujja mu meeting kujja kwogera naffe kitegeeza batukyaye bangi nnyo ne mu system ebali so twolekedde obuzibu tuweeyo obuyinza tukole ki ebintu bino tubite oyo Patience era ye mukaaba talina yamukwatira nsawo mu kukaaba nga ategeeza kitaawe tunyuke teriya mukwatira nsawo oyo Patience muka Lwabogo ye tayogera lwaki kubanga ono omukyala Patience olwokuba nti mwana wa Museveni ono mukoddo metasobola kwogera olw'ensonga akimanyi oli yamuyunga ku first family omukyala kyakoba omwami kyakola ki naye kyakoba tasobola kwogera ku kizaako otherwise ayinza okuwekanga nga bamunyize seeds eza nadies n'afuna obuzibu ekyo nakyo weekiri kati n'agamba oyo naye n'abeera awo mulidde bulungi nnyo n'abagamba tetusobola kudduka
kugenda ababiri wa ggwanga olw'ensonga nti bannayuganda bangi buli wamu batuusewo we bali bajja kutta n'abaana baffe. Mukimanyiiko bulungi nti abakulembeze abaddeko mu Africa ne mu nsi ez'enjawulo obuyinza bukyuka. Teri muntu agenda kukubira simu akubuuze nti owaayi muli ludda wa buli omu afuba kudduka kufuluma. Nabawo ekyokulabirako ekya Gaddafi n'ababuuza abaana ba Gaddafi bali luddawo okuli abawala n'ow'obulenzi nga Nyando naye atunda mukazi we bati. N'ababuuza mukwano gwammwe Eri Bashir ali ludda wa. Waliwo minisita Bashir oba muntu wa Bashir akola mu gavumenti ya Bashir akyasobola okwogera nti nedda. N'abuuza Mobutu ali ludda tikyasobola kukola. N'abagamba ebintu bingi n'abatwala ku wansi kuba Egypt. N'abagamba bino temulaba nti ye ekituufu tugenda kusanga obuzibu singa tetuwaayo buyinza ng'obudde bukyali. Kati njala baga pressure eri mu kiyumba ekya refugee camp teri yagikwatira mwana. Kati wulira Nankumbi Natasha kuno kwemuli mwenna kwemuli. Nankumbi bwe yasituso Nankumbi yadde ayogera yagambye muzeeyi, look at me, I've grown up. Imagine now have grandkids. You used to tell us that each year passes we grow up. Is it true or not? Museveni namuddamu it's true. Namugamba, look here. We've got each and everything we are looking for. We've grown up. Your grandkids have grown up. They are known world. What if we lose power? What is going to happen? Yamugambi munange watugamba buli mwaka oguyitawo tebatukula. Naawe otulaba tukuze. Abaana betuzadde bazzukulu bakuze. Kitegeeza naawe okuze. Namugamba singa ofiira wano tugenda kudda luddawa. Oba singa gavumenti bagikunkumula mukono mu kibya tugenda kuddawa. Kubanga tosobola kulivansinga busungu bannayuganda bwe balina bwe batulinako. Abantu b'owensimbi ne batandika okusindika ebinnyo ku TV ne ku leedi bakulimbalimba. Mala emyezi 3 nga tosasula bakozi ba gavumenti kabere minisita kabere bana aba NRM nga tobafunira kasente ng'ojja okumanya tulukalazi. Ogambye iki? Namugamba mala emyezi 3 nga tobuwadde sente nga tofulumiza sente. Without money, they hate you, they don't love you. They are here because of money. And they know that you have money. So we should handle this situation very carefully and we should hand over power before it's too late. Naye n'abagamba tugenda kufuna obuzibu nti bayinza okutusaanyawo ffenna ng'obudde bukyali. Wulira atatera kwogera Diana yabagambye nze ebintu byammwe nabivaamu 10 years back. We made agreement as we family that we should leave power and we hand over power to those who can continue with the power. And I still stand with that agreement. I don't know who changed that agreement that we are still in power right now. Yabagambye nti nze nkyagenda n'endagaano emyaka 10 mabega gye twali tukkiriziganyiza abafamily obuyinza tubuzzeeyo tusigale mirembe. Wabula neewuunya ani yamenya endagaano eyo okugijjawo ne kati etuleetedde obuzibu essaawa zino. Mufindinge way out kubanga abantu batuyinako obusungu bungi nnyo. Nze sigenda baga bingi wabula nkyasigadde ku ndagaano enkadde gye mwali mwakkiriziganyizaako nti emyaka 10 obuyinza tubuzzeeyo kati tuli mu overtime tugenda kukola ki? N'akibalekera. Bw'amala okibalekera Kembabazi n'asituka. Kembabazi bwe yasituse yagenze gamuyitamu. Jukira Nyandwe osobola okukola ebirala byonna n'otanyiiza Kembabazi. Kembabazi bwe yasogena mu kisenge nga naye gamuyitamu ne Nyandwe n'asituka nga yeebuzaabuzanga omusazi we byayi ku kkubo n'agoberera mukazi we mu kisenge.
byonna ebayogedde sinza bifunako access sawa zino nenga bavuddewo tebakkirizganyiza ku nsonga eyo naye ng'ekizibu ekiriwo mu byonna kiri ekizibu eki oli mafia boss ow'engulu eri yadda nono mutabani we Didigi. Those are the main two factors at the problem of Uganda kubanga bo bagamba we can handle it saako n'ababbi abali mu gavumenti bembagambye kwali nti balina safe houses balina n'obuyinza obuwamba abantu nga tebafunye order nga baagala gavumenti yaabwe esigaleko kati kyekizibu yensonga lwaki olaba Didigi na kino kanki bagambe Didigi si akola post yezo Didigi bazimuwa bwina azisomamu nakkiriza ate mugiposting awandika post yezo bamuyita Barambarugahare. Barambarugahare, you're watching this video. According to my reliable sources, it's not Muhoozi who posts those tweets on Twitter, on X. It is Barambarugahare who tweets those abusive tweets on social media platform. But he first gets the orders from Muhoozi Kanyugawa to post. Mudeyo mutunulire gundi zakola tweet zonna rotatingira nnyo mu kuvuma Kyagulanyi as if nti amumanyi from day one. Muhoozi knows nothing about Kyagulanyi apart from nti ono ani Balamu yamanyika akatono Kyagulanyi. Didigi ye akola authorization to post kubanga nayo olumu bimunyumira nga abisomyemu ne si yawandiika. It is Barambarugahare who tweets. Ekyo nkibagambye kyovula ateekawo n'ebivumu byavuma ng'abivuma akimanyi nti abivuma omuntu gw'amanyi naye nga biri ku page ya Muhoozi gy'atajja byegaana naye nga ne abductions byogera byonna byonna abductions biki oyo nvubuka Balamu yalikola. Abatamanyi Balamu gende mbuuze abantu mu ministry n'abantu abakyawa Balamu mujja tegeera nti Balamu yawandiika ebyo era Balamu alina n'omukolo mu kuwamba abantu and this is the fact alagira abantu babawamba. Era Balamu yalagidde yakoze tweet egamba nti Sekikiti essaawa era tugenda kunona. Tweet mugirabye Balamu yawandiise nti essaawa yonna Sekikiti wegenze okuddamu okulumba simanyi first family simanyi okulumba the union of this country tugenda kufuna essaawa yonna. Oyo Balamu yagikoze CDD. Balamu yali mabega byo bintu era Balamu yali mu kuwamba abantu e Bunyoro. There is ongoing kidnaps in Bunyoro. Balamu is behind of that kidnaps. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Kati ebifudde mu first family mbira bitegedde bulungi nnyo mbibabuliddeko bulungi wabula nkyafuna access okufuna kubinaava mu executive nebinaavaawa mu ba elders nekyabadde mu family mukitegedde bulungi nnyo mutegedde bigenda maaso ngero obuzibu buli. Kati Mr. President wa Kyagulanyi Ssentamu n'Abayuganda bwe najjala bategeeza nti still mafia boss Saimo Sale mu factories ezanna mu nkekeera ng'akolagana ekitongole ekya NIRA, Electoral Commission, SFC, ISO ne CMI ne police. Bw'oba olina muganda wo ng'akola na mu nkekeera nga akolayo misana tasulayo ajja kubuulira. A huge number of foreigners abatandise okujja okuva wiiki eno nga bajja nga NIRA, ISI, SFC, ISO babawandiisa ng'amala bawandiisa ne babalondesa obukonge ne yabuteeka mu mabokisi abutwala. Njala otegeeza eggwanga nti factory za Salim Sale e Namunkekeera yemu ku rigging center ze batadde mu Kato corridor nga ze voting relatives of
ziri mu kuvotinga obululu obwaka lwakajjako corona president. Abagwira kuno mulimu Abasomali, mulimu Abanyarwanda, mulimu Abarundi, mulimu South Sudan, mulimu n'Aberitrea. Kyovula nti kati ba foreigners abasinga obungi badayininga ne Museveni rensonga nti abawa privileges kubanga bagenda mukolera omulimu gwe. So kansubire nti ensewulidde amuntu mutegedde buli omu mukitegedde bulungi nnyo nti enda munkekera mu factories za Salimusale bali mu kutikinga obulu nga ba foreigners abayitivu basomba buli lunaku ne bajja ne batikinga obulu nga babutikinga na mukera family za Salimusale omulimu gwo bali mu gukola bulungi nnyo olw'ensonga bo kibali mu kukola awo tuvuddewo. Era nje notegeze eggwanga nti Nyando Yosoferi ya deployinze ba generals abawumula saako n'abakyali active bagende mu bitundu byonna eby'eggwanga nga boogerezeganya n'abakulu mu bitundu ebyo bave bategeeze abaana n'abazzukulu okubeera kaamu babeere abakakkamu kalwakajja tebeenyigira mu kwekalakaasa kubanga gavumenti ejja kubattira abaana bo n'abazzukulu baabwe nti eggwanga baalirwanira duleta mirembe mwagala abaana be batabangula emirembe. Kino Museveni akikola naye abantu bano basindika ate bamala n'alyako omu ku omu bajjeno bano abaawumula kati yaba deployinze naye nde process alyako omu ku omu kati yabongeddeko kusereza badde bafuna n'awongerako miliyoni 2 mu cash nga bano bagenda tambula eggwanga lyonna batambula batuukira abakulu ku byalo mu magombola ku district bagaba naye mutegeeza abaana bammwe tebagenda kwekalakaasa gavumenti ejja batta emirembe mu Uganda mwegiri ebyobufuzi bya kiyaye Museveni afuze eggwanga ne bulungi nnyo musobola okwebaka nenga bali ku mission yakuteeka wansi bana Uganda obuteekalakaasa ekyo mukitegedde bulungi nnyo. So njala mukitegere bulungi nnyo nti nkibategeezezza. Alright. Kati njagala owulirize bulungi nnyo ewantu wano aka France kankajjewo ka France nkajjewo abadde bangoberera nzija mbasomesa ekigambo kye bayita occupation naye mbasomesa nti bagenda tuli pressing aba foreigners embaga mission ya Museveni mu ntandikwa yali yakutwala ttaka lya Uganda lyonna nabasomesa ku kigambo kye bayita concentration camps nabategezeza nti mu bitundu bya Eastern Side gye basanga Golodi concentration camps zatandika dda abantu bajja amayumba gaabwe ku mataka gano babagobako kati ebunyolo kyatandika dda kano kaviri nakabalagadda ak'ebunyolo kano You saw that the European Union Parliament stopped the construction of the oil pipeline because of people that were kicked off their land. You are the people. So speak out. Mogere, abantu baleme gamba awo yo Bobi Wine n'aba people power balimba. We have brought some little food to support you for a very short time, but we want to call upon all kind-hearted Ugandans to follow suit, to give assistance to fellow Ugandans that are being kicked off their land. Ekyo kyali bunyolo. Kati waliwo kye baganya okuzannya ku mawulire wadde ku TV ku social media nkirabyeko nga kipopinga papa bana Uganda baganda baffe abali mu abekasese naddala bakonjo ne tribes endala zonna basinga obungi bagobeddwa ku mataka bagiddwako forcefully tebabawadde mmere tebabawadde kintu kyonna abaavuddeyo okulaga solidarity baakwatiddwa ne battibwa abaatwaliddwa tamanyiiko mayitire kati ziri ennaku 3 nga baganda baffe ab'ekasese bali mu forced concentration camps nenga abagezezzaako
okuleta resistance battiddwa abalala bawambiddwa kati abantu abasinga obungi bakampinze mu Mayor's Garden e Kasese municipality n'abalala badduse nga baagalako wala kibambulira naye Bannayuganda TV tekuli wadde radio yakyo edegero kabere MOP mukyebe ku social media nga kiri mu kutambula kati abasinga obungi nze mbawa information mbawerako ne evidence kino kyekiri e Kasese. What is not happening here? So all these people are from one area or different parts? I think they're different. I think they're from different places. So we understand that all of these blocks together, you can't get up. Aliwa najja tusika kati bye bino wano wamanga abo abantu baliho RDC atamama kama bakafentinga habwenzara so esa no bantu mutolengise bapepereria erangera na baba bali mu buliya rangira bakakuruba in fact kwa kafentinga habwenzara tamabiri hunza ebero bisatu se tolirya byalya tukanywira amaetse masa watu ni munyo mtukonza bisatu tukale ebihimba besa tumonza bisatu tunimunya amaetse masa amaetse masa watu ni munya tunaona abana balera baba obuliye okobanya Uganda abanyebirwa ebitaka byabo tukasaba government inatuwatikaye okulangera ende tukawatikibawa kutsebo ahabwe bireho beno kati abamanyi olukonjo ngenda kuzanya ka video kono kadakika 5 ne seconds sana mwemu mugenda kupinga mu information eri mu lukonjo mutegeere biche kigenda maaso ne abantu bano babajje ku mataka gabwe forcefully abaddemu abalivuka basobola babakubya amasasi ne abattirawo abasigadde babawambye buwambi bana abantu bali mu concentration camps for 3 days tekuli mazzi tebawadde mazzi tebadde kyakulya balyawo abasinga obungi bafeitinze abala bali mu kufa ne teri TV teri radio teri muntu yenna avayo kwogera bigambo bino Museveni kwetaka mugenda ditwala wa abikalani abakasaba erisubibwa ku mataka okwabo abasanga babisikala ne rubunda makomanya owa RDC owa district e Kasese eretunjire cyo munabire babano mabakaho omumwenya oyu kandi nari yatekaho ayinde kampo okubwikira bukuru obu e district union e Kasese na kututsebo omwandambi esho omunyamyatsi wetu aliyakolamo omwatsi ono abikalani abaote esho songe esha mataka baruma biwunza emizire biro omisanto ibanabundamire okomonyo RDC kandi yuru yamasaka ebirobeke eriba keika okwachiro echa minister owambenge no komataka abi nakaburabo atakinyi sabi nakabahikako nerishaunzere esosonga eshamataka aya diere tulingia e program ya minister RDC ne komiti wo mubaka fikaraya
bamatuherera order eyerirwa okwa Mayor's Garden ahanyuma yerunzebero besatu isifulirya isifulinywa abantu ibakisibo tukwira ku omwaka tinanzara Setulendre kusanga titini ya ikibuti ya na ela patata yini litafanya abananga abamara atana bisubike abikalani aba mubakaye baberangira isakire ekirisa kwa myako mubakatwamo niriro omumanya uyu busanira bitsemuti namutina bakala bako bama bakayenda okubwikira bukulu obu district yino ahanyuma yashete Mnyerera okusiba kiwete ekindi kirikako yoso hali ababere fuchingera babere zamahe epolisi bakabayendoro mwanjacha omwifunje no mwiyoro abatifikirira yere urukahiya fukayabura byali abatikirira yebyali abekingiro mwakati neryo busanana ekyo twamalangara n'isifonde tokeri byo mwambere yo twe okubalya fubenga fuwe haliya twa mwiri ya sokwa district keba setu wete wo kundi buli manyimba we ipangisia nereka nilipangisia bakaya tukihaya esetoma bya mara amezi otoma bya mara mwaka tutarukanya mbuturayo mubagabambo erihikasa yitano angolese mocheramun ayike atasabya hunimu echatrama kwa myako trama salenderere binywe bya mukurosi yaturaga mezi asatu omunja hiki basi batwerere yebyatu checha mara ketwa sahama hanyuma ho ekiri kyamunabire Lieutenant Joy Walusimbi omukwenda wa president hano omwa district ya Kasese kwe RDC mwaka umaya ngoko government yinatsomene lutsoretswere omurangira yiti ikindi bi ikawumulikana ya nerisangasangani eshasonga eshe ebikalani aba omwibya ebakabana mataka kwabo. And I'm happy to report that after a series of meetings with the Obisinga Barenzu Inter-Religious Council, with the Batak and the two groups, the conflicting groups of Unko, and they decided to come out with one cooperative. And I'm happy to say that as you see, these people are exiting peacefully. Nobody has ever tortured them, harassed them, except that for us, me and my team, we are implementing a resolution of the District Security Committee saying that these people should go. Even anybody who understands, who wouldn't have accepted these people to stay here in the situation they have been staying here. But once again, shame upon those politicians who are just deceiving them. You don't omaboma okobikalani aba mataka imomune nomwami Rujumba Ibrahim omoma okumembetia omwakambo iyi mwakaenda ina numukangania ngoko ebo sibangaru okosonga iyi hanyuma batale babana amataka kwabo aliyafagandabo mwa peaceful demonstration betu ano kwa district anu twa masanga bachivichi abatawete ahabakaya abatawete chiwachicha so tukasabe government yamaye na sichama takao tukakana yako anayo kandi siwe government yitusundira yewe yamasi yanga tukitwerira matakao wetu yitu recommending nga ba refugee abandi abakaru mwabe ndobe ho netufubya ba refugee omachiko chikuwe kuirawa yakako akomu akowengine bibi na mendo mumbangisa na menda chitachite omwana wa yakanyikirako enyanyi baro kumufuna burahera mufeka nero naberanga sakuwa RDC nebo mwanguda erirugirira ngasendiri takali yange ohunga banga omire bamandusya nero nesinga utahereya namasibo mungulina na biram singa utahande hereje amaba masaba kafuka kiyango kuba bwo fuka kiriye aratanda funga byareria obo atitwiri kwali tulike ndibiri amahika kundi sahakiri hafu wangaye eriyo no mubangase bakatusara undinga bakambu foleke areri fuke kwa minikura hano na government yatseka nare yala mekitsibu cyervori bifabria kitsibu cya government rugira emyatse kwikayendika kangania endwamo eya abikalani aba eriro okumanya uyo o RDC kiriasira ahanyuma babetekaho erihindahindana n'abandi bemembete abo abahambirweko imomune abo abakasangasangana ya madini kwi Inter-Religious Council abakunya. All right. Bwetu bagamba wana information netubabulya plan za Museveni nenge gye bagala okuwa mu mwegwanga eriya babereyo nga bali kukola jibote babifaako eriya abereyo mu kwepicha bonga tebabifaako eriya abereyo nga bali kukola diversion nga tebakifaako nekijja kumala kutuka ku family yo oli okotegere nti ensi yonna okutereera buli muna Uganda ilo kubanga mutereevu wali nga ali safe out of the
Mr. President Kyagulanyi Ssentamu nsaba okutegeeza weebereremu ku muntu yenna akkubira essimu butereevu weebereremu abantu bosinkana abamu ku kitebe basse ku kitebe ebifaananyi bakukubisa nabyo weebereremu ngenda kukusaba currently wegendereze nnyo abantu abakusaba selfie mu Uganda, more especially mu Uganda. Information genda kuba omwezi oguwedde ey'obuyeekera tennavaawo weeri. Abayeekera bano Mpuuga abamanyi, abayeekera bano Mayiga abamanyi, abayeekera bano Lukwaga abamanyi, Ssemujju Nganda abamanyi, Mugaati gwa Bata abamanyi, bonna buli gw'omanya ali mu opposition amanya abayeekera Museveni baateekateeka okwaniviringa babalinkinge ku ggwe buli kimu bakimanya abayeekera bano kuva na bakuba ne bavaayo kale bali mu Buganda wano kusinga bali mu Wakiso Mukono bali wa Wakiso Mukono ne Mabira wali awo we bali era eri abantu b'e Mukono mwegendereze nnyo abamu abeeyita nti bankyukakyuka nga batambula n'eggange ekireza abantu mwegendeze information ndagigatherinze bulungi nnyo. Mr. President wegendeza abantu bofuna nabo selfie yeze ku kitebe yakala selfie akusanza kubuza abamu baagala confirminga kwasaganya information giri nkinga kubali abantu abayeekera ba state era abayeekera mwe muli abaana ba ghetto structures abaddamulira nabo mwe bali kati ddamuli ali ku pressure muli mu buli maawa etia mpuliriza Kijambia Mariamu Christopher Damulira yatuuka ng'agamba mukama we Nyandi Yosoferi nti nze nina ababi Kyagulanyi takulumya mutwe nupu tekulumya tuve abazimbye eggaali nze nina ababi nja bateeka mu pule nja batraininga monnange nga Christopher Damulira bamuwa musimbi ogutokomoka ng'agenda atandika project ya ghetto structures ng'agaba embuzi agaba obugaali ate bwamala bwazikima ate bwabakuba ekipindi kyalala salama ate bwababuzaabuza nga bayita ababi ate bafu bavundu Museveni alinda bamugamba babi talina gwalabako n'omu bonna balaba akuwakuwadde obuyaga ate kennyini Damulira bayita ababi yaleese ate yabamotivating kati Museveni yeebuuza ono gwe nawa senta akulietinga ababi ate nga yamotivating ababi kyekiri something is not adding up. Museveni aga nti wabanga wanfera ekituufu kiri nti Museveni baakufera mu Uganda ababi bali mu national platform ate basirise tebannazuuka abagaba Kijambia gye yakugamba tebaliiyo era Kijambia emisango gy'alina within forces mingi nnyo kubanga yeetabi mu kweliminatinga abamu mu forces ab'enkizo ye nga ayagala kusigaza kifo kye essaawa muwulira nga Kijambia muguddeko emisango oba waliwo lishafu nga Kijambia mujje mu office oba ekintu kyonna kigenda kujja manya nti Kijambia yaziguddemu olw'ensonga ghetto structures eri agenda zigenda kukolera Museveni ghetto structure ate yalina zimotivating ate bye yagamba Museveni nti alina ababi baakubwakuwadde obuyaga bavaako olumu bamutumengege yaleeta Mukene ati bambuuza ababi watugaba bali luddawa baakubwakubwa obuyaga mu ghetto tebaba badman bali mu nuupu tebababangako mu ghetto za structure za Damulira yakufera yakubba era mukwata omusibe yakufera ebyo byonna byagenda ng'akola ghetto structures abagamba njabu byonna yakufera ababi ba badman bali mu nuupu wamutumengege yakuleetera Mukene tebaliiwo ate tebajja kubeerawo 1 Kijambia Mariamu Damulira kuno kwoli nze nkugamba essaawa yeeweddeyo essaawa noyinza okuggwako emisango b'okukwatibwa ekyo kijja kunzu muli shafejja ejja okujja ng'ogenda kudda ewannyoka akologera aloge Nyandi Yosoferi naye batamuloze nabiddako ng'ogenda kiwulira baakutumengege waleeta Mukene babadimani bali mu nuupu okumanya babadimani bali mubasibye naye buli lunaku ejja gy'abalala
mu deployinze ba RDC luomo kutiisa ba badman tebavaawo musse ba badman tebavaawo bakyaliwo kati ekizibu kye mulina mulakinga information olw'ensonga mubadde mulina mubadde nga linkiza mwesinga obungi zaazibikira kati munyagala information tejja kufuna kati mukulu gwe kennyini wakwata sereza Nyando tebamufera Nyando tebamubba wafera Nyando toyina ababi mu Kampala wakiso mukono ntebe mbale ababi tebaliyo babadi mali bali muki bali mu Nuupu kati gwe yalotegera nti babadi mali bali mu Nuupu katugene mu protest vote rujjo kutegeera nga nabakuba obuyaga nabo benyini babadde motivating nga bagenda kwerumbira gwe kenyino jja kitegeera wanyoko nabalagayo abaana bo kyabakwese ne tujja bafuna business zo tuzimanyi ezo zoddukanya nezo tekamo bantu bo baganda batubamanyi buli kimu tukimanyi katujja kutegeera badman omutuufu yani namwe bategeeza mutegeere ku bigambo ebyo kati awo tuvuddewo oyo Christopher Damula kijambi ajja kuba bulungi zino concentration camps videos kanzijjemu abana bazaagala sizirina kastanzi balaze wano nze nzijjemu saagala kumala budde wano saagala kumala budde wano nzijjamu nkendeeza ku bintu byange biri mu akayivu yange wano lwaleero kanzijjemu wano kanzijjemu awo alright kati mwalabye RDC we Masaka amwitwa Muhammad Shakari oyo yagambye agenda kukwata na Mayanja amutulugunye amukole byayagala nabadde olugero lwa RDC oyo kati abatategedde katambi ako kankabazanyire RDC oyo lenimba wabadde amumanyi umutegeere ukeeka katambi oyo Namayanja investigate him investigate her and her group who committed that crime of attacking a government officer who was at the nomination center yesterday, and also warn whoever is organizing such activities to desist from them. I have intelligence that Namayanja is replicating their guy which was formed in Kakule here in Masaka. But I want to warn her and the likes not to try it because the law will catch them up. Mr. RCC currently representing Nyando Yosaferi in Masaka. How are you? I think on Wednesday, I gave a brief information or history about you, and the public knows. But there are some people who knows you better than me. So I'm here to inform the public, including the leadership of the National Platform in Masaka, that you are dealing with a terrorist who is supposed to be behind the bars, like others who used to serve late Milton Obote or better. The RCC of Masaka, who warned the current mayor of Masaka, Namayanja, that he's going to be arrested, and his group, that gentleman is supposed to be behind the bars, or even International Criminal Court, because he was among the people who used to work with Obote in kidnapping and killing innocent Ugandans. I gave you the information, the background of that gentleman. Now I'm going to air out this voice note from the reliable sources and the person who knows that gentleman more than I do. So, mulio bakabuno. Mwenda bantu be Masaka, RCC wamwe, akulira Museveni ati mumanyi musajja mutemu mutuju. Ebyange mbyogera kate ng'omusizagula essiyani. Uliza bulungi nnyo. Kati omwami wakyajja oyo
Washaki yali yusi winga Mbale Ahmed Washaki yali wano wa yusi wa Kampala wano yakole ebivuyo gyonna wano e Kampala wano mu 1983 bote bwe abaana abavubuka Washaki n'akola fujo tena fujo lyatakola kati bamala okujjako Obote Washaki n'addukira e Mbale kuba nange ndi wa Mbale Washaki n'addukira e Mbale bwe yaddukira e Mbale Ahmed Washaki oyo n'abeera e Mbale awo nga talina mulimu n'abeera nga talina mirimu kati olw'omusajja yali owa DP yali abeera Mbale awo bali bamuyita Ali Waboga yali mukwano gwe nga babeera naye awo ng'ajja abeera ku Nabwa Road ekizimbe ekyali ekyagakaani e Mbale ofisi za Mbale Heroes we yali we yakampinganga ezo ofisi zaali awo ofisi za Mbale Heroes zaali awo wennyini Washaki we yali abeera ng'abeera awo ekiseera kyonna enjala emulumira awo ajja n'abeera awo nga Museveni olwo ng'amaze okuwamba kati n'afuna emmotoka eyali Evis ebizigo Evis badde baalikolera Kawempetula gye baali bakolera ebizigo ebyo bw'oba weesobola oti ng'ogenda Kawempetula ng'ovudde wano wansi wano ku Gundu wano e Kalwerwe n'okkirira waliwo Evis yali ebeera awo Abisi eyali ekola ebizigo n'afuna omwo omulimu ng'avuga ebizigo ebyo ng'abireeta e Mbale awo nga bamaze okukakana era yasooka kwekweka nnyo neyekweka n'amala emyaka nga n'alabika mu 1900 owulidde okuva bwe yadduka n'ava e Kampala najja neyekweka e Mbale awo n'omusajja mutemu yali musajja bwe baali bamutewala nnyo babonyabonyanya abantu kati obwayogedde ekintu ekyo kati Washaki najja nga wa UPC era n'awalana nnyo Museveni ero nga taagala ddala movement kati Ali yali wa movement omukwano gwe yali awagira movement ng'awagira nnyo Museveni naye nga Washaki taagalira ddala Museveni nga tamwagalira ddala mu bulamu bwe n'okumuwulyako obuwulizi nga yayogedde nti Museveni era ngaffe tujja ne tubeeraawo kati nze engeri gye twali nga mu by'emipiira awo naye nga wetumulaba ng'ajja n'abeeraawo n'asiba enjala n'emuluma n'akola kikati n'afuna omulimu mu Evis Company ey'ebizigo ng'atambuza ebizigo era ebizigo ebyo yabireetanga nnyo e Mbale gye yabitambulizanga nga yatunda pa okutuusa kampuni y'Evis yakola ki bwe yagwa n'asigalawo nga talina mulimu gwonna bw'ogenda ku Nabwa Road e Mbale bayitawo ku Nabwa Road e Mbale ku Nabwa Road Washaki asula ku mayiro 4 Tololo Road ng'ovudde ku ssomero lya Mubajje kugombolo otuuka kugombolo bayitawo Buwalula n'okyama n'oyingira munda eyo gye bamuzaala naye Mbale teyakolerayo mufuyo omulembe gwa UPC gyegikolera nnyo e Kampala eno baali batabani b'Obote youth winga era wayogedde ekigambo wenakuwulidde nga boogera era oli namulaba mu kalulu k'e Kawempe eyo kati olwavu awo kati n'ajja n'ayingira ebyobufuzi ne bamuwa kugombolola LC3 ebungoko nga ekyaimaani waayo kati Museveni bwe yajja e Mbale Washaki ne bamutwala ogenda okwanjira kugamba n'agamba nti ekisazi endiro kati ndi wa movement Museveni olwamala n'amuwa obwala CC 10 n'ava 10 n'adda egundi wano egundi Emanaafwa n'ava Emanaafwa n'adda e Mbale bwe yavudde e Mbale kwe kudda e Masaka naye nga musajja wa mivuyo nze ndi mu myaka 60 wendi wano ndi musajja mukulu nina emyaka 60 nze banzaalidde e Mbale gye nsomedde gye nkulidde ebiseera byonna era Washaki wayogedde ku Washaki wayogedde ekigambo ekyo bamuyita Ahmed Washaki owulidde naye nga basajja abaakola emivuyo y'omulembe gwa UPC okubuzaawo abantu oyo Washaki baabuzangawo nnyo abantu si mwangu ng'omulabiraawo era yali wakifuba nnyo omulembe gwa Gundi era namulabye ng'ayogeza maanyi naye mutunuulira naye kati yono Washaki ono yono naye nga bamuzaala Mbale ku mayiro 4 Tololo Road akantu ako njagala okateekeyo enkya mbadde njagala okateekeyo enkya eddoboozi lyange oluteekeyo omusajja bamuyita Ali Waboga era akyaliyo Ali
ali mu myaka gye kubanga ali yali wa DP era yawalana nnyo DP. Waliwo n'omusajja baali babayita Makumba wansi awo wennyini ng'ovudde wa Dr. Kirunda kwatwa tubeera wa Dr. kwaliko eddwaliro Dr. Kirunda yalinaako eddwaliro ne gundi yalinaako ki ali yalinaako edduuka nga kuliko ofiisi ya Mbale Heroes ebeera mu gundi ya ali awo we twakuŋŋaaniranga ebiseera ebyo byennyini byonna we twakuŋŋaaniranga abambale Heroes nga we tubeera ofiisi za Mbale Heroes ze zaali awo naye ng'ajja abeera awo naye nga si mwangu musajja mutemu era omusajja oyo gundi waliwo omusajja baali bamuyita James Makumba ni Titus Nangalama asajja baali bamutewaananya embaala mu UPC omulembe gwa UPC naye Mungu ali okumanya nti ali alina obuyinza abaana baalinyanga emmotoka ekisa ky'omupiira kiri wala gundi Makumba yali awagira Mbale Heroes gye yali awagira naye ng'abeera wansi eri ekisaawe kiriko wansi wali kati abaana baalinyanga waggulu ku motoka yalina tipa Obote gye yali amuwa ng'asula ku ambasitowa naye nga alinnya abaana baalinyanga engeri gye wali awalaga omanya ebintu by'abaana n'atiipinga ati n'ayiwa abaana ne bamenyeka emikono ne bamenyeka ebigere abaana nga tolina oyinza okumuwaabira ng'alina pisito 2 yali wa civilian naye ng'abeera ne pisitesi ng'alina pisito 2 nga si mwangu oyo James Makumba oyo naye natuuka okulaba James Makumba nga Allah yamugerera nga amagulu ago goona naye gajja ne gamenyeka n'alwala emyaka 10 Allah nga yamugerera n'amubonyaabonya emyaka 10 James Makumba nga tafa nga bamuvugira vuze mu kagaali nga n'okwogera tasobola kwogera kati yesitori y'abasajja abo byewulidde bya musajja mukulu w'Embale nga nnyonnyola ku RDC Kijambiya omutemu ali e Masaka kwe bayita Mohamed Wasachi kati mukulu RDC ali e Masaka gwokimanyi nti oliko fayiro zikabejja obanga ali mu youth wing y'Obote osana kubeera mu International Criminal Court n'ogwo omulevu gw'omuwere okulinga pamba mukulu RCC okimanyi nti oliko fayiro 2 eya National Advance Movement n'eya Kawenke n'Obote nti mwetawamu okuwamba n'okutta abantu nga nakati gwe mulimu gw'okola bwe mulowooza abantu balina information Kulokusana bagamba 7 people have information about you and the entire family of yours. People have records. You forced many Ugandans to become refugees in foreign countries, but they have information. Some of them, they can't even come out to speak the truth because they fear. But we came out to speak the truth. We've passed through a lot, the intimidation, blackmail, propaganda, whatever, but we are here to stay. We shall expose you. More information is coming out, and we are going to expose you. Byemutisa nze navayo fesi yange nejje ku meza nenje kuba ku meza sina kyentya n'abaana batandise okumenka kitubagamba bwe munaleka ensi y'abajjajja mu abasajja bagitwale ku sente zammwe obuyinza bugamba buli mu bantu. Let nobody intimidate you. Nga bofuna obusunga boyfriend omukutte n'omusajja nga bofuna obusungu ng'omukazi akukuttira omusajja omukutte omusajja ne mukazi wo nga bofuna obusungu bakubbye essimu. Funa obusungu ku nsi yo. Funa obusungu ku nsi yo. Omuntu yenna akusala maaso ng'asinika ebinnyo biringanga enteema z'okuwunya mu musulo n'esinika amannyo mu mulaga ekolo. Yessawa otandika okukola ku bantu bano kino nkyogera kubanga nkirinako obuvunaanyizibwa. Tebalina mandeeti ewamba abantu kubanga tekiri unconstitutional. Teri muntu alina buyinza kutta muntu ne kooti tetta. Mujja obuyinza obuwamba abantu ne mbatta. Ebigabo bye twogera bibi nnyo okusinga mu bikola bimukola. Okuwamba ne mbajjamu ensigo kisinga ebigabo bye twogera. Okusenda abantu kubata kati abantu be Rwenzururu bonna bali mu kampu essaawa zino. Abantu be Busia gye musima Gorodi bonna bali mu concentration camps. Abantu be Bunyoro bali mu concentration camps. Ensi mugenda gikungula muki.
ekyo kibagambye mukitegedde. Kati eddakiika zino 2 katuddeyo ku nnyanja ey'Osofeeri. Baana bawala ne baana balenzi, buli mukutu gwonna okuliko International Criminal Court ku Twitter, ku Facebook, ku Telegram, mugende mupakire information. As na diversion estate eziriwo zonna zibulookinga kintu kimu kya koni na kintu kya kidnaps. Mugende mutwaleyo obujulizi muwandiike buli kimu kiteekeyo. Sabusiri bwanjoka zitanyinizo ono Nyandwe nga bamusiya ebibuuzo. Njagala osooka olaba omusajja Walujazira ono bwe yali ayokya Nyandwe ebibuuzo, ka video kaddakiika 1 ne sekendi saaga. Njagala facial expression, olulimi lwa face engeri gyeyogeramu, otunule body language, otunuulire ne Tony ya Museveni engeri gyafulumyamu ebigambo. Nabaga Museveni waba aliyimba ananagira ebigambo abikutulamu ng'abigattagatta. Kati njagala otunulire facial expression ya Museveni ng'ayogera, Tony ye gyafulumyamu ebigambo n'omubiri ngeri gye gwogeramu ng'omusajja Walujazira mubuuza owulire ebyo byagenda okwogera mulyoke mutegeere who is Kony. Wulira. Where is Joseph Kony now? We defeated them in Uganda. How many times have you defeated them? Oh, yes. Many times. So why aren't they finished? Well, we defeated them. How many defeats do you need to finish them? We defeated them in Uganda, in South Sudan. Everywhere. In the Central African Republic. And they are only a few hundred. They fled to wherever they fled. Where are they now? They are hiding some places which we... Yesterday there was a report about Ugandan troops winding down their presence in the Central African Republic. Yes. Because they say they have finished the job. What do you mean by finish the job? What does it mean? What happened was that the new American government, because for us, Kony is not a problem to Uganda. We defeated him. He cannot come back. If he comes back, he will be dead. But we had to help our African brothers to hunt, because fighting in the forest is not easy. And there are those who accuse you. And we are doing it with the partnership of the Americans. Now, the new American government said they didn't want to continue, so we said, okay. So, are you saying, Mr. President, that Joseph Kony is no longer a Ugandan problem? He's not. He has not. He's no longer. He has not been for a long time, because we defeated him out of Uganda. So why are you chasing him in other countries? Njagala otandika okuwuliza ebigeba mbuuza n'engeri gy'abadde addamu. Obigiraageranye n'entaputa y'amateeka n'okubuuza okuli mu International Criminal Court. Otegere bulungi nnyo. Akatambi nkakuddiremu. Kakakuddiremu. Where is Joseph Kony now? We defeated them in Uganda. How many times have you defeated them? Oh, yes. Many times. So why aren't they finished? Well, we defeated them. How many defeats do you need to finish them? We defeated them in Uganda, in South Sudan. Everywhere. In the Central African Republic. And they are only a few hundred. They fled to wherever they fled. Where are they now? They are hiding some places which we... Yesterday there was a report about Ugandan troops winding down their presence in the Central African Republic. Yes. Because they say they have finished the job. What do you mean by finish the job? What does it mean? What happened was that the new American government, because for us, Kony is not a problem to Uganda. We defeated him. He cannot come back. If he comes back, he will be dead. But we had to help our African brothers to hunt, because fighting in the forest is not easy. And there are those who accuse you. And we are doing it with the partnership of the Americans. Now, the new American government said they didn't want to continue, so we said, okay.
So, are you saying, Mr. President, that Joseph Kony is no longer a Ugandan problem? He's not. He has not. He's no longer. He has not been for a long time because we defeated him out of Uganda. So why are you chasing him in other countries? Kati kambalambulire bulungi nnyo ensonga eno mugitegeere bulungi nnyo. Before nga sinnabalambula nze kukola analysis yange kansoke nzanya akatambi kali ke nabazanyira luli akammawo ne banne abava mu Northern Uganda nga balumiza Museveni ti yabadde akola ebikolobero era bangambye akatambi kano kaleetedde mmawo ebizibu mmawo yajjusa ibaali bamanyi nti obutambi babusangulayo ku social media platform zonna ne ku YouTube nti babusangulayo wabula abazungu bakyalina information eno mmawo bamugambye eno information mwatugamba nti yavaddamu akayevu kiki lumbu yagijjewa bana bagijjeruddawa kati mmawo gaakaba gakomba eno njoke mba nnyonnyole wulira wait a minute amala okwongeza ekitangaala njoke mba nnyonnyole wulira. It's about how many people who exterminated or assassinated political opposition. Museveni's done more. Yet nobody associates Museveni with atrocities. Museveni managed to impress the Western world. They didn't know that he was actually a wolf in a sheep's skin. Museveni's become the master and divide and rule. He knows how to set one ethnic group against the other to his own advantage and for his benefit. Museveni's army was moving from village to village. If they were not burning houses, then they're shooting people down. If they're not shooting people down, they're destroying crops. Government soldiers would actually perpetrate these atrocities and then make it appear as if the LRA had committed those crimes. And rape is being used as a weapon of war. A lot of women who are being raped cannot tell their story because nobody is going to believe them. Men were being raped for the first time. In front of their families, in front of their children, when in front of their wives. Those of us who come from Northern Uganda know what it means to be dehumanized, to be reduced to nothingness. Amnesty International, Human Rights Watch have documented these atrocities. Yet, Museveni is untouchable. Shocking thing is that the government was able to forcibly displace them, then not provide food, shelter, medicine, or protection. They were taken to these concentration camps in order to be destroyed. At its peak, 1,000 people every week were dying because of the conditions in the camp. Museveni and his key commanders who committed atrocities, crimes of war, crimes against humanity, should be investigated, should be indicted. To date, nothing has happened. We must not let the world forget. We must keep on telling the stories. We must keep the memory of suffering alive. Abasinga obungi bulijjo mwebuuza guy gwe bayita Olalo Otumu among the most educated fellows in Northern Uganda. Why is it that he failed to get a job abroad on international level and even in Uganda? Abasinga obungi bali mwebuuza lwaki omwami gwe bayita Olalo Otumu omu ku basinga ebitabo mu mambuka ga Uganda yali mufuna omulimu ku international level, yali mufuna omulimu Uganda, era lwaki Museveni yamukyawa n'amuteekako ekinyiga. One, wine byanyima office gye yalimu Olalo Otumu yali agirina ogibeeramu. Did you copy that? Once upon a time, kuteesa office gye yalimu eya UN, Olalo Otumu yalina ogibeeramu. Naye Museveni n'agaana okulikomendinga omusajja oyo n'amunyigiriza n'akomone mu Uganda n'amumma omulimu n'atuuka n'omulemesa okufuna omulimu wonna n'amuteekaki kubanga abantu abamuwako obujulizi. Ekyo kuno manyi Comrade Olalo Otumu ajja kifuna, abantu bakimanyi bulungi nnyo nti Olalo Otumu ye muntu yekka Museveni gwe yataddeko ekinyigiriza n'abala bali mu diaspora. Oza mukitegedde bulungi nnyo. Kati ye Mao abadde akolanga mbega ng'abega banne Olalongo. Kati kamba nnyonnyole.
mujjukira scenario ya Luero Triangle. Luero Triangle bye bitundu byokka ebya Buganda ewalwanira olutalo Museveni gye yasinziira. Nyongero bajjukiza nti mu Buganda mwalimu abayekeranga ebiina nga bisatu. Mwalimu ekyomugenzi Kamyankwanga, mwalimu n'ekyakayiira n'ekyanyandwe. Kayiira gye yayita tewali Masaka. Kamyankwanga gye yayita tewali Masaka. Tewali kukitta bantu. Abasinga obungi Kamyankwanga temumumanyi. Kamyankwanga yali musajja Muganda. Ye yali taata w'omugenzi Menton Sama. Menton Sama y'omu ku basajja abalina eddoboozi ng'erya Buju Bantoni be bavubuka abamu batandika okukyusa ogoba music w'abazaire mu Uganda. Baali Menton Sama, Emperor Orlando, Rastarable MC, kwaliko ne Sematimba n'abalyo sijja gendayo. Kati abate bamanyi Kamyankwanga ye taata w'omugenzi Menton Sama. Era bamuziika Lungujja. Menton Sama ndoza mutegedde bulungi nnyo. Information mu history muno mwali. Okitegedde bulungi nnyo. Kati Kayiira gye yayita tebatta bantu. Ono gwemba nnyonnyodde Kamyankwanga tebattayo bantu. Abantu babatta Nyandwe gyali. Nyandwe teyasooka kufuna support. Yakosa akakodyo kano. Bwe yabeeranga mu nsiko yafunanga access ku uniform za government ya Obote. N'afuna uniform ezo ne bagenda ne bazikola mu photocopy. N'azambazanga abatujjube ne bajja mu Luero Triangle ne batema abantu nga bali mu uniform z'Obote. Ne badduka. Akawungezi nako nabagambye mu mpawa ne mugaana kati Obote asabatu bonna nenga y'omuntu y'omu. Ekyo n'akikola bulungi nnyo. Abaali basigaddewo family ne zigamba kala abaana baki baabo. Ekyo mukitegedde. Kati mu Northern Uganda nabagambye bukyanga Museveni ajja mu 86. Ebaddeyo ebibinja bibiri nga byagala kujjako Museveni. Ne mbagamba Captain Ochola ne Koni yennyini gwe boogerako baatuula bote bagenda okukola ebintu ne banna abali mu system. Oyo mukulu Mbawu n'awaayo banne era bonna Museveni yabatta. Nabagambye n'ekyalo Keeki ne ba former speaker yafa Oranya n'abala Museveni n'abatta. Ne muganda wo Keeki gwe battidde Somalia mu ambush. Naye mission yagimanyako eyo kujja ku Museveni naye ne bamusala. Katas of Mbawu. Kati Museveni bw'amanya olwo olutalo nti gye luli balutegesa omujjako. N'ayagala abalumbe. Kati mu kubalumba kye yakola ne basooka bakuŋŋaanya abantu mu concentration camps nga bagenda kuengaging ani Koni. Bw'amala okuengaging abantu bateeka mu concentration camp nga bazze amayumba gaabwe yagenda nga agoocha n'abateeka mu concentration camps. Kati n'amanya uniform za Koni n'abasirikale ba Koni baali bafaanana n'aduplicating enfaana y'abali. Yaduplicating uniform n'aduplicating n'ennyambala y'abali. Kyovula nagamba abaana b'omu ghetto mwegendereze nnyo abavubuka be bayita balasita bajja mu bitundu bye bamanyi bonna basinga obungi bali well trained SFC mafias ababeera mu nga temumanyi. Kati abasirikale ba Koni bonna abayikira basinga obungi balina bu dreads. Kati abantu abo Museveni n'akola ejje eririye nga lyefaananyirizaako abayeekera bali. Ennyambala enfaanana obukambwe n'abakola naye nga ba UPDF ne bagenda mu concentration camp ne batematema ne batta ne bakola buli fujjo lyonna. Kati buli muntu yalabanga ngala abantu bano bafaana bali abayeekera nga bano si ba gavumenti. Ngaalaba abantu bano bajeekera si ba gavumenti kumbe bantu ba Museveni. Kiyakola ebiwolo mu kakodyo kali kiyakola abantu mu Northern Uganda. Bw'oba okyawakana ngenda kuddiramu akatambi kano kawulirize bulungi nnyo.
Nyenda kudda makadamika nakawuliriza bulungi nnyo. Kati bw'omala okuvuga ekifaananyi ky'eruwero n'okigatta n'ekyo mu Northern Uganda, njagala ovuga ekifaananyi currently ekiri mu political arena. Nti why Museveni has assembled all the so-called fake opposition to fight against Robert Kyagulanyi Ssentamu. Lwaki? System divide and rule. Akusindikira abantu bo ne mufuuka ba enemy. Ye n'ayisaawo. Kati abantu banga bali greedy nnyo nga balina akasajja ku mutima wabayitako. That's why they turn against Robert Kyagulanyi Ssentamu currently. They were nice. Kinga Museveni. Bate musobola gitegeera. Kankudi mukuzanyira katambi kano. Wadde tomanyi luzungu nsaba wekake owulize ebigambo bino sigenda kakuvunula. Wabula byenkugambye byonna bye bigira mu kavido katambi kalulira. It's about how many people who exterminated or assassinated political opposition. Museveni's done more. Yet nobody associates Museveni with atrocities. Museveni managed to impress the Western world. They didn't know that he was actually a wolf in a sheep's skin. Museveni's become the master and divide and rule. He knows how to set one ethnic group against the other to his own advantage and for his benefit. Museveni's army was moving from village to village. If they were not burning houses, then they're shooting people down. If they're not shooting people down, they're destroying crops. Government soldiers would actually perpetrate these atrocities and then make it appear as if the LRA had committed those crimes. And rape is... Akugambye nti amagye ga gavumenti gefuulanga mu kititi ky'abayeekera ne batta abantu bonna. Abantu ne kibalowoozesa nti bayeekera bakko ne kumbe ga sirikali ba gavumenti nga kuddire mu wano. Village. If they were not burning houses, then they're shooting people down. If they are not shooting people down, they are destroying crops. Government soldiers would actually perpetrate these atrocities and then make it appear as if the LRA had committed those crimes. And rape is being used as a weapon of war. A lot of women who are being raped cannot tell their story because nobody is going to believe them. Men were being raped for the first time. In front of their families, in front of their children, when in front of their wives. Those of us who come from Northern Uganda know what it means to be dehumanized, to be reduced to nothingness. Amnesty International, Human Rights Watch have documented these atrocities. Yet, Museveni is untouchable. Shocking thing is that the government was able to forcibly displace them, then not provide food, shelter, medicine, or protection. They were taken to these concentration camps in order to be destroyed. At its peak, 1,000 people every week were dying because of the conditions in the camp. Museveni and his key commanders who committed atrocities, crimes of war, crimes against humanity, should be investigated, should be indicted. To date, Kati oyo yolala otunu gwembadde mbagamba is among the well-educated northerners, but he failed to get a job home and away. Oyo olala otunu muyigirize ekisusse Museveni yamuteekako ekinyigiriza mpaka kuwulira bubi. Twetaaga okukyusa eggwanga. Ebintu by'okutemula n'okuwamba abantu biggwewo buli muntu yagalire mu ggwanga. Video bw'esukka ano mbanjoolona. Olwa Katonda n'ensi yange buli anyigirizibwa situka. I'm calling upon my fellow Ugandans in each and every region of Uganda, please wake up before it's too late. We were invaded by the foreigners. The Tutsis from Rwanda, who were helped by our indigenous grandfathers and grandmothers who helped those people, thinking that they are going to liberate our country, but unfortunately, for them, they come with their own mission, which mission wasn't known by our grannies. Right now, we are facing the real Rwandese Tutsi who came to occupy our country. So I'm calling upon all my fellow Ugandans, whenever you are, either you're in diaspora, you're still in Uganda, anywhere you are, please come on board. We save our nation before it's too late. Atrocities have been happening in Uganda, but Museveni has been using his conduits to protect him. He had been using the mainstream media to protect him. He had been using money. He had been eliminating people who can speak on behalf of Ugandans. Right now, every person in Uganda is quiet.
because they fear to talk about Museveni. They fear to talk about the regime. So please, I call upon each and every person, if you know that you are coming from Uganda, please put politics aside. We must save that country. There is ongoing kidnapping. There is ongoing land grabbing. There is ongoing disappearance of innocent Ugandans. Things are messy. Everywhere things are messy. People are starving. Things are in bad conditions. Please, let us unite to save that country before it's too late. For God and my country, I sign out. Mukama wankome.